Olukungaana lw'enjiri luno lumaze ssabbiiti 2 nga luyindira ku Mbaraka e Makindye nga lwategekebwa amakanisa ga Central Church lukomekkerezeddwa na kubatiza abantu asoba mu 1,500. Omwogezi omukulu abadde Benon Lujjo okuva e Maganjo akubiriza abantu bulijjo obutava Katonda kubanga ye buli kimu. Ebyali ebigendererwa eby'okuteekawo olukungaana luno kwe kulaba nga abantu baddizibwa essuubi eribaweddemu. Ye omusumba Yeremiya alisengawo okuva ku kireka SDA Church akubiriza Abadiventi okukomya okukabiriranga abantu ebizibu byabwe wabula bakabirirenga Katonda kubanga yatalimirwa. Bwe weetikkula ekikunyizizza n'okyejjako n'okissa wali oba onsonyiye. Abyogeredde Naggulu Go Down gy'abadde mu kukomekkereza olukungaana lw'enjiri olwatandikibwa gye buvuddeko. Batikidde n'abayizi abasobye mu 6 abatendekebwa omulimu gw'okubuulira enjiri mu kibiina kya Zuula nga bano omusumba Edward Muwanga bakubiriza okunywerera ku bibayigiriziddwa. Ate mweyongera okusoma temugamba nti okusoma mukomye nedda okusoma oteeka okusoma osome okutuusa lw'olifa. Ate okuvako ku kkanisa ya Shalom e Bukasa ku nkingizi z'ekibuga Mukono abaseveniside bakuutiddwa okwewala okweralikira kubanga kubajja Katonda wabula beetanira okumwebaza. Bwe tweraliikirira ebitweraliikiriza ne bitusinga obunene n'obuwanvu kitegeeza nti nno okwagala kwa Katonda essuubi ne bye tumulinamu n'obwesige bukoze eki busse wansi. Byogeddwa omubuulizi Ruth Kibirigo okuva e Bbunga Soya SDA Church abategeeza nti Mukama awanirira abantu be awatali kwosaamu. Katonda yatambuza obulamu bwaffe era ye mugabirizi waabwo. Omulabirizi w'abaseveniside mu kitundu kya Central Uganda Dr. John Kakembo n'omukyala nabo beetabye mu kusinza kuno.